Kalama TV ko jamate maliga kawo twabaleeterako omuwala Hajara yafiira e Saudi Arabia. Omulambo gwe gubadde gulemye okubeera nga gukomawo e Uganda, naye final omulambo gwe gukomezeddwawo e Uganda. Tugenda kubeera nga tubaweereza details gye bujja mu maaso, naye tubadde twagala okwejjukanyaako katono Hajara ono yaani, kuba ebbanga lino liyise ddene nga abamu muyinza okubeera nga mwameerabira, naye ng'omulambo gwe gukomezeddwawo e Uganda n'okuziika. Tugenda tubeere nga tuziika, tugenda kubeera nga tubaweereza details z'okuziika kwe kwonna. Tugenda kubeera nga tujjukira nti omuwala ono alinga eyakola ekiraamo, yayogera nga tannafa, era katusooke tuwulirize ku audio ye yali ayogedde nga tannafa. Hello, oyota mama wange Zajala. Ndi mulwadde naye nafunye abali mu kunnyamba. Ebiddagala biri eby'omutoyi byandwaza. Bagenda kuntwala mu x-ray bankebere buli kimu, kuba kati nafunye gundi yange. Maama omukazi abadde ankuba, nzenna nina ebinoobule. Maama omukazi abadde ampisa bubi. Mama nalinze omuntu annona. Nalinze omuntu annona nentuula ku kisaawe nga teri annona. Nabakubidde essimu enamba gye bampadde, bamugambye kumpa nnamba ndala. Omusajja amugambye kumpa nnamba ye, yampadde ennamba ya muntu mulala gwe bankubirayo abantwala ku kampuni. Nalinze omuntu antwala nga simulaba mpaka ssaawa nga 8. Njukira nasuze mu baasi nga ntintima. Eno ndi mulwadde, nina amasujja, nina obulumi mu kifuba, embiriizi zonna zinnuma. Njukira nali maze ennaku nga 5 nga nsula mu ntebe zaaki zeri ku gundi ya baasi. Naye kyemmanyi njawona, kuba ekirungi kati eddagala ndiyina njawona. Asimbadde saagala gwobeereyo nga weeraliikirira, yagadde gwobeereyo ng'okimanyi nti ndi bulungi, era weeyagalira okunfuna eno ennamba. Nziga amazima maama, mpulira bubi. Bangi bano babadde bankwatiddeko, era mbeebaza kyansusu. Nenzenna nzijjudde amawa g'omusujja. Zino essaawa sirina kye nnaalidde. Bannaaye, okufiira eno nfiira e Uganda. Okufiira eno nfiira e Uganda, ne mmanya nti nfiiridde ewali abaana bange bagenda kunziikako. Nsaba omuntu yenna bw'oba omanyi nti olina enamba ya maama wa Hajara, ono omwana yafiiridde ku kampuni wano e Saudi Arabia, onyambo gimpe oba osobola okunkonectinga naye ndabe oba bwe naba nga nsindisa akasente kange mu Uganda, abaana ba Hajara basobolange okufunako, ndabe oba bafunirangayo ng'ebitabo oba ku kyokulya. Omwana Hajara bwe yabadde agenda kufa yafudde ng'omuzira, yagezaako okutoroka n'atuuka ku deportation. Kampuni n'emugjayo nga mulwadde, n'eddamu n'emutunda mu kiyumba ekirala gye yamala omwezi mulamba nga mulwadde akola naye nga tasasulwa. Naye bwe yabadde agenda kufa omwana oyo yalajanidde maama we ku ssaawa esembeyo, n'amugamba ekyandumye, n'amugamba maama maze wiiki namba nga sirya, n'amugamba maama omukazi yabadde ankuba. Banaye alina enamba ya maama wa Hajara, badde nsaba onyambo.
Bannayuganda banange n'agambye nti njagala kumanya muntu ki ayina abaana b'omugenzi Hajara Buzaale ayafiiridde wano e Saudi Arabia mu ggwanga erya Saudi Arabia. So n'olw'ensonga eyo bw'oba omanyi nti oli eyo gw'oyina abaana abo Hajara Buzaale ayafiiridde wano mu ggwanga erya Saudi Arabia wano mu kampuni, jangu ku media kuno osobole kutegeera ya jangu nga si byakunfera jangu. So abaana abo nsobolange kubaako kyembawayoko at least buli mwezi ng'engoye ez'okwambala, bitabo biki nga bw'omanyi obulamu abaana bwe babeeramu. So n'olw'ensonga eyo saagala ojje mu inbox yange, waliwo aze mu inbox yange nga nsaba enamba ya simu, naye ekyo tekisoboka olwa security y'obulamu bwange. Bangambye nti ne maama wa Hajara naye ali wano ku kyeyo, kati bw'aba ali wano ku kyeyo anayina abaana abo. Njagala omuntu ayina abaana abo, njagala omuntu ayina abaana abo.